National Children Authority erina obuvunaanyizibwa obw'okulabirira abaana mu ggwanga mu mbeera y'enkulaakulana yaabwe ng'olwo ng'otunuulira ku bulamu bwabwe. Ssenkulu w'ekitongole ki National Children's Authority Martin Kizza yennyamidde olw'eddembe ly'abaana erisusse okulinnyirirwa ensangi zino. Ono alokoddeyo ettemu eryerekedde ku bayizi ku ssomero lya Lubiriha Secondary School e Kaseese lyagamba nti nalyo lyagwiridde ddala mu kiti ky'okulinnyirira eddembe ly'abaana. Ffe nga ab'ekitongole kya National Children Authority, ekitongole ekikola ku nsonga z'abaana mu ggwanga, tuvumirira ne sekuvumirira ekyabaddewo e Kaseese ku ssomero lya Lubiriha, abaana abayokebwa ne bafa. Kintu kino kibi nnyo era tusaba tukuba omulanga eri ab'obuyinza bonna nti okubuuliriza ku nsonga eno kuteekebwemu amaanyi kwanguyiziibwemu olaba nti ekituufu kizuulwa. Ate tutuusa okusaasira kwaffe eri abazadde abaafiirirwa abaana baffe, tubasaasira nnyo. Wabula akyukidde abaana n'abakubiriza okukozesa obulungi eddembe lyabwe baleme kukosa balala. Tugamba nti ate ogende olowooze nti eddembe ate oliyitirize. Nedda. Tugamba nti abaana mulina eddembe naye ate mulina okulaba nti eddembe mulikozesa mu ngeri y'obuvunaanyizibwa. Mubeere bawulize eri abazadde bammwe, mubeere bawulize eri abasomesa, mubeere abawulize ku byalo gye muva. N'olwekyo ffe tugamba nti tukozeeko kati nga bwe tutalaga eggwanga lyonna, twagala kugenda ne mu northern naye nga tusinkana abaana mu masomero, ate nga tugenda gye tugenda ne tulekayo nga tutaddeko child rights clubs. Kizza bw'atyo n'akubiriza abazadde okusitukiramu okulwanyisa ekizibu ky'okutulugunya abaana ko n'okubakabasanya. Feeding programs oba abaana okubawa ekyokulya nga bali ku ssomero kijja kubayamba nnyo. Tukimanyi bulungi amasomero agawerako gakikola, naye ate mu kubuuliriza kwaffe ng'aba National Children Authority twasangamu mu bitundu ebyenjawulo oluusi nga ekintu ekyo tekivaayo bulungi nnyo. Omwana omubuuza olidde ng'oli ku break sinalya, obunyonja ku buugi sinanywa, naye ate nga kyetaagisa.